Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. So I don't want him to commit suicide. Do I give a damn? And that now when he sees no, I know kumanya. I know kumanya emitendera takusabina baby ye kananga ino kunzikutsa. Okay. Goli comfortable wako biyeta neta anumbi manyi. Nanga ino kumpa kwana ina. Njo mukuba Okay. So, Kati Jacob, there's something Chinalaba. Take on wood. Amwala. People wazanyi. Nene shomu kama. Ndipo kija wazanya. Ate bina tanyamba ko. Nze kankuyambe. Eriwa. Sikwe ku clip tonyamba ko no nga banta waja. Bajoba ku live. Bakobona baba oli ku live ndagenda kola. No, not because of that. Jacob, waloka clip ko wazanya ko wano mwala eyetta recently. Okay, yakama yasango muzungu oba yali agala sinte za rent. Yaikafunanga ko muntu yali mwaka kakadde. That story. There are many girls abali mu that particular scenario. Omanyi omuntu akena kuwana na kuya kakadde for the first time. Na kusulira rent for the first time. No unga. Njogede kono lero wuno. Aliwo moyo mwana kwa dogamba. It was a message. Temanyi yetta. Ngati yetta. Vako yetta yali mulala. A message yoba dogamba yomwala yasanga omuzungu. Omuzungu. Ekizimanya nabo. Omanyi nanje akakwisa o message ngajaga jiga mwala wange. Twagera mu club ne mwala wange. Melissa. Twagera mu club ediranye. Natuna kutuka wa mu wowetere wa mu. Kile kigenda NBS eri abajita baja kale biki Divine Skies Hotel. No Skies Hotel ekikuba kigenda ku Skies ne waliwo bale eri awo Davida ajita Davida yeah nentola Melissa out oluvanyuma okuuliza gundi eyo njagala kula Melissa yisa atya unatola Melissa out nemuganja njagala osale kyonna kyoyagala n'asaba tukimu kyayagala nembe distance ngasagala nnyo mulemesa kuzina tutatuka mu club ne mu recording nakuba amazino omulaba Bakati olonga anywedde kikyayagala simanofu byonna byayagala nina ensonga nzija kati mu process eyo nawajja abavubuka naliko musaba dance naye nakkiriza nganze ndaba ndi mu distance because tuweteesa noganda I'm taking you out. You need to have be fun. Njago yambale kyonna kyolinga comfortable. Okay. Because wakana gana bikers. Ati njagala kulaba dada Melissa yisa tangali out. Munange. Melissa wange oyo ngaje bayika ngagisabula ngateka ko jean waggo. Samu nyegala biko yagamba kyonna kinjagala kyayagala kwamba kyabaye. Kyagenda kwambala. Tugera mu kiraba sebi yagala nganze nzira mabbali. Unande mabbali natako musaba amazima. Utamaza ne mububuza oyize muki. Ngamba I've enjoyed. Ngamba you have enjoyed. Yes, I've enjoyed. Yomidwa ne mugamba kale. Ne muganga ngenda ku simu yange. Njaga story, wala story njagala owulirize. Ombulire. Nkubuli wachi nkutute mu club. Story eyo ya muwala. Yagenda mu club nasanga mu musajja nga muzungu namugulira ebyokunywa yagenda kwesanyusa mu ngaye yeah omuzungu namugulira ebyokunywa nafuka nagenda ngayo kati omuzungu namulekera ekintu ekimwebakako buli kanaku nga kimwebakako kimukozesa omuzungu oyo nga kijjanga omuzungu oyo nga kimukozesa utwamala nga tuli muposi ne mugamba Melissa oyizeemu ki wobadde out nagamba nchizemu ku enjoying life emugata ina kyoyize because nakututte kwa having fun okwavinga fun tekigeza kunywa mwenge okwavinga fun tekigeza nova mu club notambula nogenda nga toyina kyokozeki ne wandaze nti oli easily taken up by drinks oli easily taken up by men that's not good as a woman bogera mu club nga toyina ambition ekututteyo nobanga ekintu ekiri awo kitalina makulu buli muntu akyajja okusika akizo wano azina bend over akoleki kyo kitegeeza nti toliki toyina reason lwaki kiriza abasajja ne bakola bend over ku mwana wulira ne mu playingira voice note ne mugamba omuwala oyo yagenda mu club nga ggwe bogenze nasangamu omusajja ne bafuna contacts ne bakyusa contact ng'amanyi omusajja afunye mulungi
kumbe yafuna omusajja yamulekera ekizimu kyabeera nakyo buli kiro ekimusanga ng'atudde nekimwebaka either ali mu bantu oba tali mu bantu. You understand? Wow. Message yange eri awo. Bw'oba nga tolina value ng'oli mwana muwala olina omukisa mwingi gye bajja okukugjamu. Kubanga omwana omuwala alina emikisa egigaggawaza omusajja. Basajja bangi nnyo basaddaase abaana abawala nga basigamu bye babasigamu. Omwana n'abeera ku kyalo nga buli musajja n'amuyitamu buyisi n'adibira ku kyalo okwo nga muyitamu buyisi nga mmotoka kumuyitako buyisi byebice nga bamwagala ku sex ne bagenda. Omukiga yes think mukiga ono mukiga munno wakitombuulira sibitegeera kumuyitamu buyisi ne mayendo zalinga diarrhea no nga bamwebakako bwe basimulekaawo. Kati message yange yali about ku delivering a message matuga message nti kwogera mu club gena ng'olina lwaki ogenzeeyo ekikututa ekyo oli mukola kubanga n'omuwala mu kuweza voice note yagenda kwesanyusa ng'ali board wakagendeko mu club weyagenda mu club omuntu najja n'amugulira omwenge najja mpinga on n'agula ekirowoozo ky'omusajja omusajja n'amusibuza ssente zatalabangako because abasajja tusobola okubeera nga nina miliyoni zange 10 nenga miliyoni 10 zino ngenda azuzukumalira ku doddo akkirize nensanga ne muwayo miliyoni 2 ogudako ne mwaka kadde kamu ogudako ne mwaka paka watu wanafuwa mu mutima wanafuwa mu mutima so omukwesa ekintu kyonna kyo kyenjagala ekintu kino kiri about bagagga bokka n'abasajja bali mu music industry bakikola n'agenda n'ayambuliramu omwana ekintu ne kimusumbuwa obulamu bwe bonna ng'ali awo nze kyova mbayimbi sikyalya mmere abayimbi balina ebintu byakola n'abiteeka mu mmere gunojja n'oli emmere naye nga azze kubbako mukisa binnya ebikolebwa mu Uganda. You understand? So my mission was okudeliveringa message omwana ono omuwala wenjogera bamuwonyezza ekintu ekyo jo nayogeddeko yamuwonye ekintu ekyo yazikidde ku makina ngamba ngezaako mewusa akuze nonya voice note ya muwala for the first time she couldn't believe it. Guy na wali na meeting na muwa sente oba mitwala 5 nga she can't believe it. Na msaswira rent miezi 3 she can't believe it. Kumbe nonya message y'omwalo shikizo omuntu yandibadde sente takkiriza zakat za mobile money tekira about sente bina omuwala oli omusajja teyamwebakirako omulundi ogusooka yamusibuza token ey'essente okugula omutima gwe omulaga nti no alina sente diriwo olwokubanga nti no tafunanko omusajja amuwa kakadde tafunanko omusajja amuwa mitwalo 4 tafunanko omusajja amuwa mitwalo 5 nakola ki nabeera taken up because of money. I have this saying nganze nze muwala omuwa kakadde nga kalina tikinnuma because mugamba nti okukwata zino sente zikozese bulungi bonoyegayira nozikozesa obubi because sente kasito zifuna tezidda not because nina naye because njaga kuyigiza muwala wange aleme kubeera taken up with money. Nywesa omwana wange omwenge campus aleme munywesa mwenge aleme kubeera n'amaalo mangi gatoloka mu campus nti agenze mu kirabu kuba kirabu nze taata we kamweyononere nga yemuyigiriza munywesa omwenge naye mugamba nti onywa omwenge ogwo nofuuka nuisance people will take advantage on you. Nze mpemula mwana wange because enserebe muwemula bwe mbanga nina obusobozi obutereza omwana wange kambukozese neme kulinda nsi muwemula namusomesa osegera that was chemistry yaliyo in between ya wachina mutwala mu bbaala because awulira ebbaala awulira kiraba awulira kiraba because the first night je yandigenzeeyo yandibadde ate anywa nnyo becoming a silly okangana wabeera silly mu maaso go gotuna video yeno she was so happy ngali olaba nga ali so happy akubiddwa osegera ngali so happy but my mission sali sagala kula mwana nga akubiddwa ngali mami kono mirala nenja akula mu deliver message mugandi munnange si buli muntu gosanga mu club osokuzina naye esanyo teri about kutamira esanyo mubalo sogera nozida nokudeeka nowebaka nga tutamidde tonywedde mwenge kwanga nange zisunywa mwenge nagenda mu bbala eyo ngamba tutte for the sake of nywa Red Bull ulama kunywa Red Bull wange nitambula nengenda nekola ebyange osegera ngajaga mugamba nti no ebbala osodigendamu naye nga tuweewe mudde tuwesiza wansi tokiriza musajja kubbeningiza over kuzisa beni over nedda
osobola okuzina amazina go ng'oli decent kyekubuza buli musajja yenna yenna ali eyo ninako bena amala okudelivanga message yange omukubiriza omuzadde yenna yali ng'olina omwana atandise okusuna amabeere wemula omwana wo bonogaana okumuwemula omwana wo abasajja bajja muwemula osegera bonogaana okubuulira omwana wo okuwemula kyekino osobola okunywesa omwana wo omwenge nomugamba omwenge ogwo gunywa naye ogunywa wooti noyitawo wooti nomulaga example za video z'abakazi boolaba abali nuisance kwekukuwemula si kuva mu bigambo biwemula wemula omwana nti wogenda mu bintu by'okwegatta ojja kufuna olubuto because byotya okubuulira omwana waliwo omusajja atatya bimubuulira omusajja yena ku nsi awulira ennaku oba awulira obujja ku mwana gwazadde nga muwala bweba gwazadde nga muwala si yamuzaala tajja muwulirako ennaku kati nze wenkera majenga nti Melissa if you start early sex tokyali buvunanyizibwa bwange era bwenkizwa nti tokyali virgin tokyali buvunanyizibwa bwange oba buvunanyizibwa bwoyo omusajja akuggyeko ki era nze nina tendensi nkukebera nkutwala mu ddwaliro ne bakebera ne bampa lipooti nti tolina siriimu okyali nga wali that is me kebera muwala wo akyali virgin yes bw'abadde akyali virgin abeera under your care buli December era nakizuula nti tokyali buvunanyizibwa bwange yes naye bwe bagamba olina okwetikka omugugu mpaka blood ate kati obeera nga amusuddeyo sigamba kolanga wenkola bulira siga nti lakugunjula omwana nga wengunjula wange buli muntu ali mu nsi alina engeri gyagunjulamu omwana we kubanga nze mmanyi okuva ku mwezi ogwo ali so open nange asobola okungamba nti no daddy tikyankwata kabina n'akanyiga waati ne mugamba Melissa gezesa mukange akola atya n'akanyiga akange you understand tuli awo noba nga alina ekizibu asobola okungamba nti daddy nina ekizibu wekiti first time yafuna periods yaŋŋamba ne time yali ng'agenda okukyalira ensiko bane bamugamba olina okukyalira ensiko ng'omuwala yaŋŋamba ensiko eyamba ki so bw'obeera open nnyo n'omwana omuwala because ensi ekootolingibwa mwana muwala nze kati kyenjizeemu mu bino byonna and since today is a Thursday and people tomorrow are going to go out abawala abali eyo when you go out nga nze kyendowooza bwemuba mulina obusente bwo bano busimanya bakugulidde omwenge bwakugulira omwenge does not mean nti nno ate mbu ate abeere mukwano gwo ki waba bagambe no thank you munaye bawaita bajja ne batugamba mbu somebody has bought for us drinks bina bw'owulira voice note omuwala ogamba ebintu tebiriiyo naye nze abadde ayogera naye abadde amunoonyeza abantu ab'omujjanjaba kati tugobenga bali abantu nga bakuletera drinking ne bakiteekawo ku mmeeza mugambe bina bebe sigoba ekyo kiraba understanding omuntu kugenda okwebaka naye sinagamba kwebaka ate nanti wulira tuli mugundu nanti wulira process wejjira nti ogoba omuntu akwana si kibi okitegeera naye omuntu yakwana because katina tuno omukazi oliwo okwanibwa bina omuntu asobola okujja ng'omubi naye nga mulungi otegera omuntu asobola okujja nga mubi nga mulungi omuntu asobola okujja nga mulungi ngali nice nga mubi ng'agenda kukolekera ekizibu ky'ejja okutambulirako katereebeza omwana omusajja yatta video ya Pretty Nicole yajja ng'omuntu omulungi kakazi kattu ne kalimbibwa ne kamuweza video nga kamanyi kale ku muntu omulungi lwakaba bambi Pretty Nicole teyabuulizibwa nti no omwana omuwala mulimu ebintu byetalina kukola ku myaka gyo nakikola because of love yamuforcinga nagiwa omusajja omusirisiru ataabuulirirwa atasobola kudda naga nti singa abadde mwana wange osogera because Pretty Nicole ayinza okuba nga mwana muto myaka 17 whatever case it is naye mu bwongo mwana muto kati omwana omuto mu bwongo ng'ogera mugira olina mupangapanga step by step omuwala yabeeranga ewange bamira bameta Tracy yabuuka ekikomera n'agenda yonna gye yagenda Melissa n'agamba gundi Tracy yabuuse ekikomera nga Melissa bwe kyanga batabuuka nko kikomera ne mugamba Melissa olimba saagala olimbe ng'owaayiriza muno teyabuuse ekikomera kamuyite ne muyita mugamba Tracy wayiseewa nanga nabuuse ekikomera
bold. nga tatidde Ngulira. naye nga sigamba nti yabuuse ekikomera waki baddoga nti onkulimba esingaza byenjogera tubikola ki tobikiriza naye mugamba no mbadde njagala kujjawo lukonko kuzimba mutima ndogera nti Melissa yaŋŋambe waati sinso kyogedde nga naye waati kiba kigezo kyogedde kituufu mu life wotabeera so open and truly about omwana wo ensonga ki Uganda eri mu kufa Uganda erimu abaana batakyalina nsonyi nga Bina Baby okujja okupostinga ekifaananyi kyo atunya negativity eri ku kifaananyi tugeza atunya kamini koyamba nagamba kati kino ekazi kikulu kyambadde akantu akakigera because ayogera ebigambo tamanyi bizito si buzito Bina Baby si bukoowu yakula nga tatesinza kukwagala kikyo kiri ebigambo ennaku zino bizito either ng'okitayipinze oba ng'okyogedde Bina Baby omuntu asobola okujja ku vidiyo nayogera bina byayogera because fena tatumanyi tamanyi nti fenze neddowino oba ggwe naawe tukola bintu bino for the sake of video n'abantu bakifunemu kikola ki okuyiga because ebigambo byetwogesosokola bigula being attention y'abantu abantu ne tubako babiri oba basatu abasobola okukwera ku video okwetegeeza wajja eggwera naye omuntu w'obwongo obutono ajja kukeera ku makya atwale biro ebisoose bino byetwogedde bino ebibaddemu sense tajja bifaako because kiri kyakola ki kyayagala ate ng'otunya comments eziri ku video eno mulimu omuntu asobola okuvuuma Jacob obadde bino nga talina kyewali omukozeeko just nkuwa example nga talina bajo naye takumya kugambya omukazi wuyo omutwale amuzize akuzize nera kyekiri ku gundi kuno bagamba bajo do you think we care tulina yaffe magulu tolina yiyo we don't give a damn oba tukyagasiya yakugambye musigaze takyamwaga alekeyo tukuwonye tuzana kamera bulungi nyantege bajjo tukuwonye obadde ogera tusiranya obadde oyina ebisirani na bingi nnyo bajjo kiwedde ddala olina okugalawo fast asokotege nti oli mukoowu thank you tukuwonye simubadde ogifula nnyo bizi ngaeggwako omuliro but munakyo sense bajjo yabasoose okufa omanyi bantu betwakazika ku tiktok abetidde ku tiktok okwo anti ogambye omukwano gutta yes omukwano gutta oba oli musiru kyokka dolini yegwasoose okwagala ngako oli omuyimbi teyetta eyali gwe nkugambye nga teyetta eyamukyawa eyamugalira muluumu namugamba from day onwards nkukyaye nga namuwadde nansonga naye katonda alinako n'ensonga nti nza yeyogeredde tiwambwa so olabuuza nti how can one tell mbuno omuntu gweyagala ti akyali mbeerera munkwatinge bulungi byenjogedde nze natendensi yange I do check my girl my daughter not because nti mugenderako nnyo just njagala abeereko ne fee egamba ddaddi ankebeza sagala kola kintu kya kisiru sokola kintu kya siru paka nga mpadde olukusa olukola ki waddembe okudatinga omuntu nga amaze senior 6 I don't give a damn naye nga akyali mikono gyange nga nkyakwata sente zange ez'obulumi zino zitalina mulimu nze gwe baagobye ku mulimu alina ziwa ekitiibwa okitegedde mukwano nze ncekinga omwana wange for the sake of nti muprotecting aleme kola nsobi bw'aba amutuma okugenda ezzana mu tawuni awo mu kasenta mbampulira ennaku nga Mukama Katonda munyamba Melissa yaleme kubeera because mmanyi bye nakola omanyi nti Bina Baby nsoma n'okusoma ekiro nga yebisa nemugamba Mukama Katonda nyamba bye nakola abaana babiri bireme okukolebwa omwana wange ne musabira olimba ye pressure gye ndiko oli ku pressure wako waliwo n'omugo wayonoona oli omuyimbi omumanyi yanyononeyo gasiya neda guba mwonono okuva n'olwo n'ayonoonekera ddala wadde muyimbi mututu mukati yayogera guba muyigiriza emize emibi egy'okunywa omwenge sinywa mwenge Bina anti kati guba mutwalanga mu mabaala nze Bina kati tukyogereko kubanga yakyogerako puroguramu yo namuwulira bulungi nnyo Bina si yakogera linnya lye bati Bina njagala obeere nga nze kati nsooka kuwulira story gweweeteke mu bigere byange Bina Baby okedde ku makya olina omuntu wera n'omuntu n'omuunderstanding ati ali mu entertainment industry mu entertainment industry mulimu ebintu ebirina okukolebwa omwana omuwala abeere relevant abeere nga waali
n'omusanga enkeera ng'alina omugagga bali mu bbaala amukwatira buli wamu eri akwatako obukwasi nga gwe bwokute ku ddodo olina kyotutte tewali olina kyotusina kyentutte well and good kyoyogedde kituufu nojja namugamba emuna teemu etuuse tugenda agamba gwandeese nga takikola mulundi gumu emirundi ebiri emirundi esatu emirundi egisuka mukaaga nakola the same thing okolaki nga goli awo n'omulinda n'amaliza ebintu byakola ne bamutigatiga nomala mugamba kankuzeeyo waka bw'oba gwokolaki ngaomuntu agambye guwandeese nga bwomugenda ogezako mutaasa eshegeza you never satisfied her. It's not about satisfied. Yes. Then yeri akola bintu kuchokoza no, it's not about eno lakuwa litamanyi gwe si kyekyo bina si kyekyo mulimu abantu nga baagala nnyo babaagale naye nga tebafaayo nti omuntu gwe njagala muyisa ntya olabaddeko mu relationship ng'omuntu akutokyalinga ng'alinga ng'akwegobako naye nga tayagala ogende naye ng'ebintu byakola bikulumya nongala omusajja gw'oyogera naye simwagala nnumya naye nainsistinga. For example, me and Doreen, we don't date each other, but somebody are dating a Doreen tasobola kubeera comfortable nga nkute Doreen wano era tujja mu inbox n'agamba let me just give you an example of me. Omukazi gwe dating agamba sikwagala obeere mu programu eyo ennumya Jacob kinnuma nkulaba okwatira Doreen amaaso ge mwekuba galinga ekiri mwagalana namugamba I don't date Doreen nagamba olimba katoba tomudatinga watava ku programu eyo nagamba for the sake of my relationship let me just try to zip it up the program nenjivaako not because naisagala nenjagala givaako because nawa omuntu gwenjagala value nagamba let me just quat nempulinga off the program otegeera omuntu gweyagala value kati mwangamu nondeko okukola. For example, I stop working to save a relationship just because I'm valuing you. Bina and Doreen. Because now Bina and Doreen. Mulimu abantu buli muntu ataputa I stop doing what makes me happy. Buli muntu ataputa love ye mu ngeri ye. Okay. Mulimu omuntu ajja nagamba Jacob nkwagala n'ebintu byokola binnumya. Okay, yes. Lekerawo. Yes. This is not the first time. Nzola videos enkola nga manye gera kulumya omuntu gwenjagala. Nenga video njitekedde mu message omuntu wagikwata najidda makati natwalako ekiri makati gukka tatolegera what video gyevudde. For example, my daughter yajja na video agamba daddy ngoyi naba ex bangi ndabo wano agamba webaka no naba ex abi mugamba tuula ku video nemugulya data natula ku video engeri gyatandikamu najira neggwayo nemugamba message yange yalinga nali musajja mwenzi nga suwa respect mwana muwala nga ndebaka no naye abakazi 20 banna abalina amaanyi era agambye bokka banje omusajja yebaka n'abakazi 10 tekiswaza bino omusajja okwebaka n'abakazi bangi 10. You didn't know? Kiswaza gwe omukazi okwebaka n'abasajja bangi because if abasajja tetulina bujulizi bwe tukipinga obujulizi bwe tulina bokaboka buba wa lubuto naye gwe abasajja bonna bwe basi nabo nga bina bebi basigala mu gwe because Katonda yatonda omukazi nga kiipa w'ensi DNA y'omusajja nga akumaliddemu amazzi ge ebeera mu gwe emyaka 10 n'egyo nkubuulira buli musajja naye yali akwebaseeko kankubulemu Doreen buli musajja yali akwebaseeko live asigala mu mukazi ensonga ki bakuyita kiipa kankunyonyole bira ebintu olina okubeera so spiritual ku kikkiriza kyenjogera. Omukazi weebaka n'omusajja live omusajja n'amumaliramu amazige yes gafa but omukazi oyo akuuma omusajja omunda mu ye era wetugenda mu byobuwangwa oso controlling omusajja oyo financially omwavuwaza oba omugaggawaza omusajja yenna nga yali yakwebaseeko live oso okukwata ekigambo kyo nabunyaayo n'ogiramizaako ebigambo ebituuka ku musajja oyo kati kino kye nkugamba nkuwa example gye nagikuwako wano bwebanga omukazi asooka okudda ku nnyanja n'ayita omulambo oguli mu mazzi neyegayirira amazzi gamuwe omwana owulira omwana waagwa mu mazzi mu nnyanja baleeta maama we neyegayirira ennyanja ereeta omulambo ekomezeewo omwana waayo omwana we ennyanja eyo esooka okukomyawo omwana oyo
tata Kaisi nimbye So bwabanga ennyanja esookomyawo ng'omukazi maama ayogedde n'ennyanja neekomyawo omwana ku musajja osokontrolinga omusajja ng'okosa amagulu go so nkwata endabiramu n'entunula si ndabirwamu kwate engalo munkotinge bulungi nkwata engalo omukazi asokontrolinga omusajja gwadeetinga ng'akozesa omubiri gwe yes omukazi asobola okusabira omusajja buli musajja yali yeebaseko naye either okugagala okwavuwala omubiri gw'omukazi gulinga nga tempo gukuuma buli kimu ekiguyiseemu omubiri gwammwe gukiipa kyova olaba omukazi azaasa okuzaala abaana omwana omu n'afa omubiri gwe ne gumutebubulya nti omwana we afudde nga taata naba kutegeera omwana n'abeera nga ali ssaawa zino ali simanyi Denmark oba wa nga maama ali wano maama asobola okusensinga n'agamba omwana wange omu ate kubanga alina ekizibu olaba owange tojjukira luli bwe nakaaba yali Entebbe Road nga ye ali US ojjukira nabina sirika mama wange nankubira ng'ate eri US 9 okitegeera nti ensi ewulira nnyo ekintu ekitibwa omukazi ensi yakwatagana n'omukazi because ensi etonda n'omukazi atonda kati omukazi wakwatagana n'ensi ne baboninga omukazi n'ategeera katonda ensi emunyumira nnyo omukazi wagana okutegeera katonda n'ensi temutegeera omukazi wabuusabuusa katonda n'ensi temutegeera kyovula nti mummwe abakazi mulina amaanyi nga wakajja ku kyalo omuntu nagamba ku nyumba za gundi uzirika akakazi kakabi ekitundu ekyo nekitegeeza nti ku nyumba za gundi kuliko omukazi kiba kitegeeza nti mulina powers ezattractinga gwe mukisa gw'okuganja wenzijja nga njagala kuganja nkozesa omubiri gw'omukazi nga bajjajja mpayo eddagala era omujjajja alikuwa eddagala nga tegera olifuna olukiiko mu mukazi todamu mwebakako n'omubbamu okuganja kwe omusajja najja n'akubako omulundi gumu n'akulekera ekintu oba n'akugjamu ekintu ye neyeegaggawaza because ebintu bino biri nga kiruma ebintu bino omuntu obitegeera alina okubeera nga ategeddeko ku nsi n'okutegeera katonda kyeki kale ekitegeeza gwe okulekerawo obwenzi waliwo omukazi gwe wasemba okwagala nedda kati akwata ku buntu bwe n'agamba nze okulekerawo obwenzi Melissa yanzija ku bwenzi naye is it true that all men cheat or there are me I know there are men who don't cheat ku bwenzi ye Melissa atya wali ogenda kwegatta naye no muwala wange mukula kwe because ensigo gyosiga ng'omuzadde wotagikungula abaana bajja gikungula either you like it or you don't like it kati saga mwana wange akungula ensigo gye nasiga kyova olaba nsaba nnyo ebikolimo bye nnina buli nnaku mbisiibira buli kisiibo ekyabasiraamu ekyabakatuliki nkisiibira bireme kutuuka ku mwana wange as me because I've done evil things as a person. I've slept with a lot of ladies as a person. Kati mkubamu akafaananyi nti bwe mba nina olukunkumuli lw'abakazi be ne basenako nsaba nnyo muwala aleme kubeera n'olukunkumuli lw'abasajja bagenda okwebaka nabo. That's why the men are selfish. Lwaki kati gwe wali wabagira toyagala muwala waagire. Ku luli nali muto nga mmanyi nti ekinfula omusajja okubanga amanyi ebisabo by'abakazi bangi. Ekikufula omusajja okubanga olondawo omukazi omu n'ositingirako oyo omukazi. Nali sikiina nga mmanyi mu peer groups zetubeeramu nti nga twenyumiza yasindijeerwa asama bani nga mwana kalina kayise mukalina nga ebyo tufi because emyaka egyo naye ng'emyaka egyo nsiga nsigo gyengenda okukungula wesagikungula abaana bange bajja gikungula kiki lwaki bagamba abazadde balina okutulanga ebikoligo ebyo. Yes, remember Bina Baby, I never used to value life. I've never used to value life. Nga n'okukeera ku makya okuddawo nti njogere n'abantu nga sikiina nali neepaka nga neemanyi nga sobola kuwuliriza kale nakyo kisobola kigattako but nali wa tabbu mu ngeri emu oba endala nga ngenda mu sirika omunyinza okubeera buli nsona nga nnamu omukazi okitegeera naye nga nina ensonyi ekyanyamba nti nowobeera n'erinnya bikwanguyira ebyabakazi
toyogera Toyogera bingi bingi. okitegeera kati ebintu ebinangiro bikomperinga nga nti ekintu kiyinza okunzija ku bwenzi ebintu byenkola birame bikola mwana wange kwekendeza ebintu byenkola because ensigo zange ng'omuzadde oba oyagala oba toyagala omwana we ayina ogikungula. So abawala bokabiza, what do you do? Do you pray? I always pray. So that mukama ayamba ne bakusonyiwa. Bina baby Doreen nsaba nnyo nga mukama katina nyamba ebikolimo byonna bye nnina bireme kutuuka ku mwana wange because I know kinayitamu. You've had a lot of ladies. Yes, a lot of ladies. Nga manyi sex is a part of sex kimu ku bintu. Naye why do you always pray for one child yet you have more? Muna kisinzira kuntegeerayo. Kisinzira kuntegeerayo. Ngoza ku lwaki. Waki njogedde bwenti. Nti nze manyi kikyendi. Buli muntu atamanyi tomanyi bwerere bwange. Ndi wadde mukugamba nti nawe kati obanewe kati kujja ngo testinzeeko. Kati omuntu asobola kujja naga Jacob nina abana bangi waddembe. Kwanga semunenya because I'm a man. Otegera kyova nti abaganda balina olugero gamba omusajja tabalirwa ki baana nti okutegera amazima g'omusajja nga amaze kulinnya muki bwobanga ensi nasawo giraga mwana omu yoyo gwe tubatwala nina ensonga yange lwaki giraga mwana omu nanze kanzere bali obalabirira abaliwa emabega eyo gwamanyi kyekyenga nti gwamanyi because ne ku ddembe ne ku division 1 kwakajjako abakazi abaganda balina abaana banga bana oyo yebasoyo nakagoba bakazi abalinga mukaaga bagamba Katonda batumye nze mbere bba waabwe ku ddembe FM eri buza Katmos wajjako abakazi nga tebamanyi nenga baganda bafunisa embuto sikifaye ko ng'omuntu nze kyemanyi nemanyi nganze kwateri muntu antegeera nze yetegeera nzekka era olunaku endirinya mu ntaana nja okutegeera amazima kubanga amazima g'omuntu gavayo ng'omuntu afudde naddala g'omusajja abasajja era bina baby amazima gatata wagategeera nti omuwendo gw'abaana bammwe baganda bo n'ogamanya nga tata wafudde sikyo kati olunaku wendifa naye ninayo plan nga sinaa kuva mu Uganda njafuna bakazi bange 5 making sure nti nvudde mu Uganda nga balina olubuto oba nga balina embuto ng'omu ku boyani omu ku boyani tunula eri yabuuzizza ambale mbuuza ggwe balancing eye contact. I have to balance eye contact. Omu ku boyani asimanyi Jacob nsalirawo nja kunoonyeza Jacob nze manyi test yo njimanyi kati nze nsobola okusalirawo wala asalirawo nobajja wala testimbi mali nongenda kusalirawo dodo simusobola onali expensive simusobola wana lwaki akuyita brother onali expensive yeah he knows why is she calling you brother because he knows nanti Bible egamba sorry bakuta ku bbeere kutali ku feeling Bible egamba nali manyi feeling zafaawo mwagalane mufuuke ekimu wemufuuka ekimu eyinza musobola okubeera brother oba husband and wife. You understand? Yes. So kufuuka ekimu si kibi. Yeah. I don't know kumpita brother, it's not bad. Yeah. Era ndi brother we. Because fenna tumanyi wetuli okukona beera sister nze mbeera brother. Ndoyi ni mukazi mulokole. I am. Brother wange nze ndi brother we yes sister. Nete mukirizibwa kwagalana. Yeah, that's why we're not dating. Yes. But nga pastor dating abagundi abaweereza. Sa pastors ngako. Ba pastor ba dating abaweereza nga bote mbogera. Ngako. Jacob, so why are relationships hard these days? Chechiganye, are we desperate as ladies? Abasajja tebachatula value, value. What is going on nga? Bagamba abasajja tebachalabika. That is ensonga kimuli mukwetta. Musubira nti no musajja gw'otaazaalibwa naye ajja kwagala okusinga gw'okweyagala. Twazaalibwa na musajja omusanze mbukulu akukwanyi. Okitegeera gw'osubira nti omusajja okusinga gw'okweyagala. Bantu bangi bava mu Uganda wano ne bagenda mu biyumba ebyo ng'ekimujja wano ng'ali mother alina abaana babiri oluusi omwana omu bwe yatuuka eno abeera takukola n'agwa ate mu relationship endala ya online. You understand? Mu bulamu bw'ensi wobanga oli mukazi n'omala okuzaalako
wezimbe. Okay. Wonezimba nga tulina pressure ya sente. Tulina pressure ya school fees. Osobola okwetegereza omusajja asobola okuwa ekitiibwa. N'ogaana okwezimba ng'omukazi. N'ogattako pressure ya sente. N'ogattako pressure ya sex. N'ogattako pressure ya love. N'ogattako pressure y'abaana. Ojja gwa miguwa gy'abasajja nga be bamu nga bakyusa manya. Ati mulimu n'abasajja abamu abatugaana okukola. Tugana okukola. Ndaba n'abasajja ababuzaabuza. Muganda wange. Mune wala omukazi ba. Guno omulembe. Okay. Otegeera. Byayagala ng'okolanga n'oli kyaliwo. Kata bikola n'ono because ali comfortable. Ali mu love. Ate omukazi wabeera mu love ng'alina ku ssente. Anyirira akabina kavaayo. Buli kimu kibeera. Otegeera. N'amazzi g'omuteekamu gabeera gayina ekirungo kye gamukolamu. Chogamba waliwo amazzi ge bateekamu nga waliwo obeera ku pressure nga omusajja akufukirira nga walunnyo n'akusiiwuuza akabina ne kabula nobeera nga olya tobitegeera naye omusajja ogwamunkwe nga kasente weekali nga n'omusajja amanyi okufukirira nga amazzi ge siga alunnyo ogejja n'oyitirira akabina ne kavaayo ebbira livaayo olusunulika noteka okweruka noteka okubeera ng'oyoyawoya kituufu waliwo abasajja abakalu sex anyiriza waliwo sex omusajja akusiiwuuza nze nebaza katonda webale kunyirira buli omwanyirira buli omwanyirira gwogise obujusi tobulaba buluwa ndoba shegwe nkulaba onyirira nedda bonyiriza agambe banyiriza agamba ye banyiriza agamba ye anyiriza tomuzabuza buli wange buli wange nga mbale sinabitegeerera omusajja ogwo mu musajja asiiwuusa omusajja asobola okusiiwuusa ng'akufukirira bubi nga toyina wanyirira wadde n'awamu naye ogwo ku musajja amanyi emikolo n'amanyi okufukirira ogejjagejja wenna entumbu enyirira akabina akavaayo olususu lukyuka kwegamba buli kimu otambula laavu otunuza laavu buli kimu kibeera kiriya kituufu waliwo abasajja abakalu si abasajja abakalu wali abasajja abasiiwuusa abakazi nga bakalu nga tebalina mazzi bagayina naye nga galunnyo bakutunuulidde bina binyonnyola bamufunako and I don't care and I don't crave it saagala mwavinganga kondomu but edda nahavingako ne kondomu muganda wa twayambalanga gali mpitawa bina ofisi bagigadde manja kuleta bayibuli bina bebe tulete bayibuli onkoze binga sina bayibuli tulete bayibuli bina bebe omusajja w'olunnyo atama asiiwusa omukazi kituufu omukazi abanga alina ssente aba talina mirembe naye ng'omukazi alina kasente ke bulungi ng'agudde ku musajja amanyi okunyiriza ate nga n'omukazi ow'olunnyo naye atama oyagala omukazi nga walunnyo ng'akusiiwusa busiiwusa ng'ekirevu tekikyakwera kya bbulaka nga ekyagundi ekya sebunya gwamanyi nekya bbulaka abakazi nabo nga nabo basiiwusa gwamanyi kiri nti anyirya tomulaba kompere nga life ya sebunya ne life ya sebunya nga aline nerema n'abakulu ogirabe anyirira omuyaka abatawo tinotaka okuba bukombi bwoti ku kirevu ngokyako omukozi wagamira okolesa lulimi kakalo kwese naku zino okola boti nali akozesa kiruli obeda tugambye wano bakola bati katokola oti okola boti ndikubuuza what a program aneda sigera banaye tukome lwaki mukyagala lwaki abasajja bakyagala foreplay muli mu bwangu bwaki munoonya sente akadiye n'ebintu temukyatukisi batugambye olimba 5 years nyingi olimba dodo olimba osobola kubanga onyirira bwoti waki temukyagala nawe n'okukwata n'ebbeeya omubiri ogwavinga sex okutegera otya buno mbwadde having a sex no omubiri gwavinga sex no muno nga not having sex otegera otya buno mutaludde having a sex ne wana yagambye omubiri gwo tegulaga Gino Jacob
Mbwoman kanno mbuno maze. Omanya alimbao. No, because I'm trying to look for a question. Kambuze. Jacob, omusajja somo tegera ntino maze 5 years. Wabeera wenjolo na maze 5 years no ya maze like a month. Wabeerawo? Jacob, I'm asking a question as a man. Also, tegera ntino kitufu maze 5 years no ya maze 5 over 1 month. Is there a difference? Kwa mwaga muno wali elastic. So can you tell? Jacob, go sise. Newunya abantu batalina mazima ku nsi kuno. Chichi. Abantu batalina mazima nogosuba okugamba amazima taswa gagamba. Ate how? Abantu batalina mazima bina baby. Naye walidde. Tudde ku kino. Waliwo agambye nti Jacob amaaso gakutunuuliza. Dodo n'ekiro walidde. Munanga siryanga ndudde. Lwaki balimba? Jacob tonzizeemu. Buchiri wano 5 years gambe wano. Jacob, how can you tell mbuno kati bina baby omanye myaka jama? Tugera wano. Muli babiri, muli mu bintu byamwe. Aba. Oli mukujuliza. Jacob bakubulira bina baby akaza myaka. Huyo. Ayo tuzenga agamba. Jacob oyono oseranayo. Kirabe. Over 5 years. Not 5 hours. We said 5 years. We made 5 hours. Not 5 hours. I'm serious. 5 years, guys. If you have taken long, it's 2 weeks, Dodo. No, 5 years. Me 4 years. Naye Jacob. She made 5 hours. Oma chintu newunya. Kile kintu kimu kyokka. Nisonga ki sex loses value. Because if a lady can never value herself, yeah, that means whatever case it is, nature offering that's what you value. Men nowadays, we don't take sex as a serious issue. It is taking a love of as serious. Why? As we. Why? Because ense chuka doing. Abakazi mwachu ate mwachukira ddala. Obera mu relationship ngomukazi yakufuga style zayagala omuvuge. You mean right? Obera mu relationship nga wayagadde. Oyina okwegatta naye lwata yagadde tokikola. Sebintu byachuka nedda lingo omusajja wayagalya waliira. Anti kulange naku zinonga bogadde mwafuka abakazi zakulabirira ate kate kugamba nti yachuka. Yes. Kinnumanya okuba nti yachuka. I know. Katukoze tucho jiza. Tasoma kujja. Ola fera tumaze kufa. Kale tukoze batya okufuna omusajja. Dating inzibe naku zo tukole batya. Ntegere batya tuno omusajja mu charm ono mutuufu because you can know. Sometimes osaba mukaba spirit of bobo yagala kufuna muntu mutuufu. Yes. This generation. Gweke nyino oli mutuufu. Are you proud? Ochari kunacho katuna bya kutondamu? Nacho. Ochicho tegeza. Nacho? Yeah. I've never bleached bisham nacho. What do you mean? Katoli mkunonya musajja. If I'm to get a man. Naba bala je bali kubanga jikana nkola love show Jacob. Bati bagamba abawala abasajja bena kuziba yaye temati agala kusetolinga all that stuff. So ntegera bati anti nanimba ajja na kulimba. Jacob nawe this serious. Stop licking your lips. There is a journal watching us. Hi Jeno, stop licking your lips, Jacob. What? Abantu abalicking your lips mle baba yaye. Baba malaya. Kamere malaya. So stop licking your lips. That's why your lips are pink. Pink. Gamma, they turn you on. No. No. No, they don't. They turn you on. No, they don't. Gina kumulama. Aren't you distracting me with your lips? Stop. Jacob, I'm asking. Ntegera watya. Kantunewa. Okay, kale tunulira kankangume. Tegera batatu n'omuntu mutuufu.
Stop licking your lips. I don't be there to know what I'm saying. Jacob. What? Stop licking your lips. I don't go say it. Abantu batugamba abasajja bana balikinga lipsi nawe kinga akaso nebino byokola bino please nebino wali okuza ekyala please batu warning abasajja bwe It's okay kazara bikolera gwa ha to You get it? okay kati ntegera tatu no musajja mweno generation What? ntegera tatu no musajja ali serious kale so that I can know omusajja ali serious ntegera tatu no onanimba Kwanga we don't value sex, right? So now, if you don't value sex, you can't talk about musajja. No, talk about kuta. Bila na ende serious. serious. Right? So tukola bati yao. Bukaba. Murenda bukaba bekukusomwa. Wamena kusambi, chambi. Mudodo. No really. Yes. Bawango oli mukazi. Weyagala omukazi omusajja ali serious. Webuze mu kufuna relationship. Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple,